TV tukyeyongerayo n'essanyu nti bakadaama ne basakadaama batandise okukomawo e Uganda. Ekyo kintu kirungi nnyo. Kaakati ngenda kudda mu bibuuzo byammwe. Waliwo abantu bangi nnyo abambuuziza ebibuuzo abaagala okukomawo naye nga bagamba ebintu bino 17 mulimu ebintu byo bye batasobola kutuukiriza. Kaakati ngenda kutandika nga njogere ku kintu oba ekintu kye basinze otubuuza ennyo ku kintu ekikwatagana ne passport. Bakadaama abasinga bonna bagamba nti tebalina passport. Kati ebintu bino njagala tuweewa amagezi ffenna. Naawe osobola okuteekawo mu comment ekintu nga bw'okiraba era engeri gy'osobola okikolamu. Naye kati nga ffe bye bino ebintu bye tuvuddeyo nabyo bye tulaba nti bijja tuyambako. Abantu bano tulina okubasalira amagezi. Mu kuddayo e Uganda tulina okusala amagezi gonna agasobozesa omuntu okuddayo e Uganda. Ng'ate kino ekintu tetusobola kikola ffekka nga Bakadaama TV, wabula tulina okubeera nga tukuŋŋaanya amagezi. Amagezi go, agange, agooli, bwe tunaagakuŋŋaanya wamu tujja kusobola okubeera nga tulwanyisa embeera eno ey'okubeera nga waliwo ebintu bye tutasobola kutuukiriza. Ekibuuzo ekisingidde ddala okubeera nga bakitubuuza kye kikwatagana ku passport. Abaana abasinga bagamba nti waliwo we bagamba nti jjuzaawo passport number. Passport tebazikwatanga nako, bossi baabwe baziyina era bo tebamanyi kiki kye bagenda kukola. Well and good. Gano ge magezi ge tubawa. Bw'oba toyina passport yo oba toyina passport number togimanyi mu mutwe, kola bw'oti. Funa ka yellow book, mujjukira ka yellow book ako ke baabawa. Ka yellow book ako tunulako ku maaso, ogenda kulabako passport number yo. Yellow book eyo eriko passport number yo. Ekyokubiri, boss waganye okuwa passport. Kubira office gye wayitamu, okubire ne office yo ekuvunaanyizibwako eyo gy'oli mu nsi gy'oli. Basabe passport number yo. Baziyina kuba buli mwana gwe baleeta bamuggyako details, bamuggyako ebintu ebimukwatako ng'era ekintu ekikyasookedde ddala ekisooka ye passport number. Bw'obeera tokyakolagana na woofiisi yo oba otyo bakubira oba okubira essimu tebakukwata, sukumayo omuntu ali e Uganda omugambe genda ku woofiisi bweti ne bweti ne bweti, obagambe bampe passport number yange oba bagambe njagala kwogera nabo. Oyogere nabo obaggyeko passport number yo obeere ng'osobola ogijjuzaamu awo ogende ku step eddako. Engeri ey'okusatu, jjukira omuntu bw'aba ajja ebweru mutera okuggyamu copies nnyingi nnyo. Jjukira bw'oba oyina kopi yonna gye wakola mu passport, gamba bbaawo, muganda wo, maama wo, taata wo, akebere mu mpapula ezo ze watereka, oyinza okwesanga nga mulimu passport number oba nga wajjamu ne kopi. Ebintu ebyo bisatu bijja tuyamba okubeera nga tufuna passport numbers nga babboosi bagaanye otuwa passport. Omuntu yenna bboosi wo nga takirinaako buzibu ng'agikuwadde, ekyo kirungi nnyo era kye kyasinza okwagala, kijja kubeera nga kitukolera. Kati kanziremu ku bibuuzo ebimu kuba ekyasingidde ddala kuba bangi nnyo abatubuuziza ku kintu ekikwatagana ku passport, kati njagadde okigatta. Tugende ku Mariam okuva e Saudi. Agamba boosi wange tayagala ku testinga, tayagala kuntwala ku COVID test. Ng'ate mumanyi ekintu gavumenti kyeyagala ku bantu abakomawo oyina okubeera ne COVID test eziraga nti toli mulwadde. Tujja kuyiiya bwe tuti. Boosi wo yenna kasita agaana okutwala ku test zino, osobola okukola bw'oti. Weerwaze omulage nti oli mulwadde nnyo 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 ng'obulwadde obwo tebeetagisa byo bipanado byabwe babawa oba eddagala boosi ly'abeera alina owaka ng'olina okugenda mu ddwaliro. Kaakati tewali ddwaliro lyonna ly'osobola kugendayo ne batasooka kutestinga COVID test. Bwe banaakutestinga kuba baagala okumanya omuntu azze mulwadde ki, oyinza n'okulwala ne weekoloza ne weenyizaanyiza ne bagamba onayinza okubeera nga ki mulwadde. So mwekoloze, mwenyizeenyize, weefuule nga ssenyiga gwaluma. Osobola n'okukozesa waliwo obuntu obwo bwe bateekamu nga buloobu ng'obwo n'ofuulira ddala omuntu ng'alina ssenyiga, ogende mu ddwaliro bajja kukolako COVID test. Era mu mpapula ze bajja okuwa bajja kuwa empapula
oba olupapula olulaga nti COVID-19 free nga togiina oba COVID-19 negative okitegeera bayina okukucekinga kuba nabo batya okubeera nga baleese omulwadde afeesafeesa ayina ssenyiga ayinza okukwasa abasawo ayinza n'okukwasa abalwadde abali mu ddwaliro eryo obulwadde. Then Anet okuva Oman yagamba mu Oman tewali embassy, so agamba mu Oman tewali embassy. Ne Jamila naye yennyini agamba mu Jordan nayo tewali embassy. Kakati gano ge magezi gembawa. Omuntu yenna amanyi nti no tolina embassy twabagamba mu video yaffe gye twagiraawo nga tolina embassy kyolina okukola olina kubeera nga oregisteringa. Genda ku bwe twabagamba nti yeno engeri entuufu ey'okuregisteringa obeere nga oregisteringa ogenda mu linki eyo gye twabawa. Bw'ona ogenda Jordan, Oman, Bahrain, Kuwait, abantu bonna abatalina embassy waliwo owantu w'olina okunyiga. Bw'onyiga owantu awo n'obeera ng'omaakingako point, ng'omaakingako ensi yo nti oba nze ndi Oman, nze ndi Jordan. So omuntu yenna nga tolina embassy toweeraliikirira, ojja genda mu registration nga bwe twagibalagirira obeere ng'omaakingako oregisteringe ne Ugandan Embassy in Saudi Arabia. So Anet ne Jamila mwabuuza ekintu kyekimu. Anet obadde Oman, ne Jamila oli Jordan. So yeyo process gy'osobola okuyitamu n'oregisteringa. Hajara Oman agamba nti ye talina ssente za quarantine. Bw'oba olina ssente za tiketi tuuke Uganda, ebisigadde tunaabiraba. Tuuke Uganda bw'oba tolina ssente za quarantine era tolina w'ogenda kuzijja. So nze nsuubira ekikulu kaakati tuve gye tuli, muveeyo abaamala contract, muveeyo abalwadde, muveeyo abaguba eddalu, muyingire Uganda. Ebya quarantine tunaabiraba olulala. Kuba omuntu atalina ssente za quarantine simanyi ate wagenda zijja. Y'ensonga lwaki mulabye nti b'abaana bonna abazze wano ne babasaba ssente za quarantine, bo beekyanze ne bagamba bo tebaziina. Tebabadde nazo era kyakkakkanye nga babatutte Kikoni ku Douglas Villas Hostel era gye bali kaakati. Hajala ndowooza nkuzzeemu ku kintu kya ssente eza quarantine. Then Hafsa ow'e Saudi abuuza nti do I need to pay nti omuntu olina okusasula okuregisteringa. Tolina kusasula wadde n'K10 bw'oba oregisteringa. Okuregisteringa kwa bwereere. Twabaleetera omuwala gwe baafera $2 million mu aregisteringa gye Uganda. Omuntu yenna akusaba ssente z'okuregisteringa, ekyo nkiddamu, omuntu yenna akusaba ssente z'okuregisteringa oyo abeera mufere, abeera muyaayi, tomuwadde n'K10. Okuregisteringa kwa bwereere. Tugenze ku Mole w'e Saudi abuuza how do I book ticket? Mbuukinga ntya eya ticket season ezituze e Uganda. Mu nnyonyi tugenze tufollowinga ennyonyi ezireeta abantu wano. Ennyonyi ezo Emirates ne Qatar zeezo zitwakalaba ezireeta abantu. So bwe banaamala okukonfaminga nti ogenda kujja, embassy ejja kukuweereza message ekulaga nti qualifyinze. Naye nga tebannaba, kuba mumanyi embassy zaffe nebafu okitegeera, nga tebannaba mugezeeko okubeera nga mucontactinga tours and travel offices eza Emirates ne Qatar, mubagambe bannaye twagala kudda Uganda, buli kintu kyonna kye mwasaba tukikoze. Ennyonyi egenda e Uganda egenda ddi? Kuba jjukira nti gundi offices zino eza tours and travel oba airline offices zibeera zina information from the embassy oba from the Ugandan government ezibalaga nti mujja kubeera nga mujja e Uganda bwe muti ne bwe muti olw'abaana abali stranded. Already program babeera bagimanyi. Naye naffe tugenda kufunayo obudde tukubire Emirates, tukubire
ne Qatar Airlines. Tujja kuba tubatuusaako amawulire ago. Kyekyo ekibuuzo ekibadde kya Hafsa okuva e Saudi. Mole Mole owe Saudi, sorry. Kati Charity naye we Saudi abuuza how much is the ticket? Sente mmeka eza ticket. Ekintu kino kiri bwe kiti. Sente za ticket zijja kubeera nga zisalibwawo airline eyegenda okuleeta, kuba mumanyi different airlines zirina ne different prices. Ebbeeyi ebeera ya njawulo, wabula kanjogere ku bakadaama ne basekadaama abaakatuuka nti baasasudde air ticket zaabwe zaabadde zirenjinga ku $1,900,000 paka $2,300,000. Awo we babadde bazanyira. Naye nga odi yeyita oba price gye nalabye bagamba nti zigenda kutuuka ne $3,300,000. So manya okuva ku $1,900,000 paka ku $3,300,000 ze ssente omuntu z'oli likely okubeera ng'okola ki ng'osasula. So bana njagala tulwanire wamu, tweyongere okuba omulanga, abalwadde mweyongere okuba omulanga nti muli balwadde, mweyongere okukabira gavumenti n'omuntu yenna talina air ticket. Katulabe tugenda kubeera tujagala kubeera nga tweyongera okukubira gavumenti omulanga nti omuntu atalina air ticket babeere nga bamuyamba ku mbeera eno, kuba waliwo abaana really nga tebalina ssente za air ticket. Era nga twongera n'okkubira omulanga kampani ezireeta abaana bano nga Emirates ne Qatar. Bannaye tubawadde ssente, tubawagidde ebbanga ddene, tusabayo flights ez'obwereere. Mutuweeyo ennyonyi emu oba ennyonyi bbiri buli nsi, nti Oman ennyonyi bbiri oba ennyonyi emu, Saudi, Jordan, Kuwait, Bahrain. Waliyo abaana abatalina ssente zino $1,000,000 paka ku $3,300,000. Airlines mutuweeyo offer. Kuba nkimanyi tewali muntu sekinnoomu alina ssente ezo zigenda kubeera nga zijja abo abaana. Bino byempulirawulira ebyo simanyi gundi yagambye bw'ati agenda kuleeta abaana. Ebyo ebintu sikiwa, eyo politics, obuzanyi, eyo showbiz. Ticket ya $3,000,000 twogera ku baana 10,000 ezigenda okuva ebweru. So nze wano Kadama TV tetwagala bintu bya showbiz. Tetwagala bintu bya kweraga n'ojja n'oyogera ekintu ky'omanyi tosobola kikola. Kyovola nga ffe tukubira mulanga airlines, kuba airlines nkimanyi mwina amaanyi ago agasobola okuzza abaana abo mu bungi. Airlines yokka ne government be bayina amaanyi ago agasobola okuleeta abaana nga tebasasudde. Abaana abalalu, abamenyefu emigongo, abalwadde. Ngenda leero n'obaleetera vidiyo y'omwana abonaabona atandise okubeera nga yenna afuuka yero. N'ebifaananyi ngenda bira nga atandise okufuuka yero. Kati bw'oŋŋamba omwana oyo alina ssente ezigenda okubeera ng'asasula air ticket, nze ŋŋamba tubeera ku wrong boat. Eryato lye tubeerako libeera fu. Omwana oyo talina ssente zigenda kusasula air ticket. So wano wenviirayo n'enkubiriza government ne airlines, kale n'ebitongole ebimu nyinza okugamba nti Coca-Cola bwe kiteekamu ssente naye esobola okubeera ng'ejjayo abantu. Tunywedde Coca-Cola wammwe, tunywedde Coca-Cola, tunywa buli products zammwe. Companies muveeyo nemugaa nti muyambyeko 10,000, nayambyeko 10, nayambyeko 5, nayambyeko bameka, nga bwe mwayambanga nga mutuwa ennyonyi gundi emmotoka double cabin. Mwami Museveni yabasaba empya. Wenjagala muveeyo ate era mugambe nti kampani bwe nebeetereseyo $1,000,000 okuyamba ku bakadaama abalwadde, okuyamba ku bakadaama abali bwe bati, okusinziira nze besi yange eri ku bakadaama, kuba bakadaama be bakyasinze okubeera n'obuzibu mu nsi zino. So tukuba omulanga gwaffe companies, government ne airlines zennyini mutuweeyo tickets ez'obwereere abaana bano basobole okudda. Nja kweyanza ng'okusaba kwange oba okusaba kwaffe ffenna bakadaama sekadaama bankuba kyeyo nga kuyiseemu.